Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. Bera simbi saba Allah subhanahu wa ta'ala ate atongere aberenga tuwa obulamu. Omumanyi mu yagamba nti alhayatu obulamu buno bwolaba bwe tuyagaliramu alhayatu mutakarriba. Obulamu Allah butuwa nate obulamu bukyuka. Nagamba nti da al ayyam taf'alu man tasha. Amasogo bwe gakoma ensi si weekoma. Bw'oyinza okuba olina w'owangalira ennaku neekunyigiraawo gwe nolowooza nti bannange ensi ekoze eki? Ensi ekomye. Ensi tekoma sheikh. Abasajja abasooka mu nsi muno Allah bwe yayogerako mu kitabo Quran ne mu Bible abafuga ensi ne bagimatira be baali tubuulidde okukoma kw'ensi. Era abo abana Allah yabawa ensi ne bagifuga, toli agenda kuddamu kufuga nsi eno ng'abaatusooka. Allah baba yagamba nti walaqad makkannaakum, mazima abo Allah yabatebeekeza mu nsi, era ensi nayo yennyini n'ematira, ensi n'efukamira, naye n'emanya nti mu butuufu ensi eno yaliko abantu abali ab'amaanyi. Tulina omusajja eyafuga ensi eno. Bwe ŋŋamba okufuga ensi gwandaba mba ŋŋamba okuva emashariki mpaka emagalibi. Olwo bamuyita Dhulkarnaini. Oba tomuyise Dhulkarnaini ayina amannya asatu. Osobola omuyita Alexander the Great. Oba tomuyise Alexander the Great osobola omuyita Askandar. Oyo yafuga ensi okuva emashariki mpaka wa. Era oyo yandibadde atutegeeza ti bannange edduniya ekoma wano. Kiba kitegeeza nti gwanda andaba essaawa zino tonakuwala. Alhayatu mutakarriba. Life gy'olimu essaawa zino, obunaku bw'olimu essaawa zino bukyuka mu ddakiika. Omulala yafuga ensi ye Nabbi Sulaiman. Abo benkuwa be baafuga ensi abana. Sulaimaani yategeera edduniya n'ebinyonyi, yali amanyi ennimi zaalwo, n'amajinni yali amanyi ennimi, buli kimu kyonna, nga buli kiwuka amanyi bwe kiba kikoze bwe kiti awulira olulimi. Era Sulaimaani bwe yalinga agenda okutambula yayitanga amajinni, n'ayita amafulungu, ebinyonyi ebyo ne bibeera mu bbanga awo. Allahu akbar. Ne bimukuŋŋaanirako ne bimukolera ekidaala, n'atawulira kiyitibwa musana, n'ekiteekawo ekiyitibwa ekisiikirize. Naye ng'ate kikyewuunyisa, ebinyonyi amajinni bwe gaali gaagala okuvaawo gagendeko somewhere, gaali galina okufuna permission okuva ewa Nabbi Sulaiman. Gaali galina okufuna permission okuva ewa Nabbi Sulaiman. Kyali kizibu nnyo. Era lumu waliwo effulungu baliyita huduhudu lyavaawo ne litambula ne ligenda. Sulaiman aba atambula bw'ati agenda okulaba nga awulira akasana, n'agamba wate okuba nga waliwo ekinyonyi ekitakola ki ekitaliiwo. Yagenda okulaba nga waliwo ekinyonyi ekitaliiwo, bakiyita huduhudu. Ekinyonyi ekyo kyakomawo effulungu ne linyumiza Nabbi Sulaiman. Sulaiman n'alibuuza lwaki wavuddewo n'ogenda nga tofunye permission. Sulaiman aligamba bw'onooba tonnyonnyodde ensonga wa gy'ova, Allahu akbar, saadhribu, ngenda kukuba, au saadhbahu, ngenda kukusala. Sulaiman ayogera neki? Kiba kitegeeza gwe andaba nti amaaso go bwe gakoma ensi so weekoma. Alhayatu mutakarriba. Life esobola okukyuka. Awo wooli essaawa zino life lwakubanga olaba tova mu kifo wooli. Vaakaawo otambuleko ogendeko mu mikwano gyo. Vaakaawo wooli ku kyalo wowangalira ogyeko mu Kampala. Vaakaawo wooli wowangalira ogende ofune ku mikwano gyo, ofune ku magezi. Kubanga Nabi Muhammad sallallahu yagamba shadul biladin albiladi la sadiqa fiha. Ekyalo ekibi oba ekitundu ekibi oba omuntu wawangalira kwe kubeera nga owangalira awantu nga toyinamu mukwano gwo. Ekyo ekyalo olina okisenguka oba wowangalira oba wokolera. Kitegeeza nti life yeetaagisa okubeera nga
oyina ekiyitibwa omukwano, kubanga omukwano guno gusobola okuwa ekiyitibwa amagezi. Negamba atofaayo embeera gy'olimu ojja kubeera ng'okola ki, osobola okugivaamu. Olwaleero tulabye abantu bangi b'oddako emabega life yaabwe n'olwaleero bakola ki, n'olwaleero we bali. Yagamba nti addahali yaumaani, buli omu alina olunaku lwe. Yaumu laka wa yaumu alaika, waliwo olunaku olujja wallahi nga olunaku lwo nga Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde, ng'edduniya nga waliwo abantu Allah nga abawadde edduniya, ng'omuntu ava wano n'agenda e South Africa, oba n'agenda mu USA, oba n'agenda mu UK, oba n'agenda e Japan, nga g'onoova wano n'ogenda e Butambala. Nga life yagikola ki? Ng'ennyonyi yo atambuliramu ntambulire, agenda bw'ati leero n'akomawo akawungeezi. Gye bali abantu. Yes. So kyebagezako okugamba nti addahali yaumaani, buli omu alina olunaku lwe. Yaumu laka, bwe lubanga olunaku lwo gwandaba, nga Allah subhanahu wa ta'ala olaba embeera nnungi, kubanga ensi eno Allah yagitonda, tetusobola kubeera nga ffena mu nsi tufaanagana. Waliwo olujja nga lulwo. Onfuna bulungi? Allah bw'abanga akuwadde gwandaba, ng'olaba gwe oli mu mbeera nnungi, nga weeyagala, nga alhamdulillah owulira nga toyina kintu ky'ofiiringa kibi, togezangako n'oduula. Al ahsan ekisinga, fandhuru, beera nga otunula, tunulako ku bantu b'osingako. Kati bakitegeeza nti buli otunulira omuntu abantu bano gwe gy'ovudde, kigenda kuyamba okubeera nga abantu abosobola okubeera nga obayamba. Waliwo olujja, fa idha kana alaika, gwandaba essaawa zino nkugumya, bwe luba nga olunaku nga si lulwo, omanyi King Smith nsaba Allah akutuwangaalize, kubanga abantu abandaba okusinziira nga amasimu genfuna, tugezako abantu okubasomesa. Abantu bali mu nnaku. Omuntu ali awo yeebuuza nkoze ntya okubeera nga nsobola okuvaayo. Bwe luba nga olunaku lulwo, bwe luba nga olunaku nga Allah tannaleeta, ensi etambula, life esobola okukola ki? Esobola okukyuka. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga ffenna abandaba life ekyuke. Naye tewali kyasinze kukyusa life ya muntu omulamwa gwa leero nga kusaba. Life y'omuntu okukyuka, okubeera nga embeera osobola okubeera mu mbeera ennungi, kubeera nga omuntu asobola okukola ki? Asobola okusaba. Naam. Abafuga ensi, Nabbi Sulaiman, Alexander the Great oba Askandar, abo bafuga ensi ne bagimatira. Tulinayo ngala ayitibwa Annamurud oba Nimrod. Oyo yali wa mutawaana nnyo mu biseera ebyo, ko naye yafuga ensi n'ebeera nga ensi yakola ki? Yamatira. Tulinayo Nabukadneza, oyo naye amanyikiddwa. Oyo naye akoze atya? Amanyikiddwa. Kakati wekibanga gwandaba nti abo abantu baaliwo nga be bali badde batubuulira life toba edduniya yakoma wano, ofuna bulungi, kitegeeza gwandaba amaaso go bwe gakoma gakulimba. Kitegeeza nti amaaso bwe gakoma ensi wekola ki? Life esobola okukyuka. Era kyova olaba life ensi eno, suila hakimu yabuuza omu ow'amagezi n'agamba nti limadha samaa'i swafiyatin, lwaki eggulu eryo Katonda bwe yali eggulu eryo lwaki swafiyatin, lwaki eggulu tereevu terina buzibu waggulu awo? Onfuna bulungi? Fabutasimu gwe babuuza n'aseka n'agamba nti eggulu okubeera nga terinaako butabangufu bwalyo, n'agamba nti lianna albashar, olw'okuba nga omuntu Allah gwe yatonda ebitonde bitibwa muki? Omuntu la yaishu fiha, tewali awangalira waggulu awo. Kyova nti awo waggulu watebenkevu, tewalina buki? Kati ensi eno ntabangufu lw'abantu. Ensi eno gwandaba ntabangufu lw'abantu Allah subhanahu wa ta'ala be yatonda n'abateeka mu nsi muno.
ensi ntabangufu sheikh. Mulimu abantu ab'ettima, mulimu abantu abataagaliza, mulimu abantu abalogo, mulimu abantu ab'ebika biki. Kyova nti awo wagguluwo watebenkevu, so ate wano wansi watabangufu. Lwaki? Kubanga Allah yakola ekitonde ekiyitibwa Ibn Adamu, mwana Adamu yakyasinza okuba obuki omukyamu, yakyasinza okubeera omuzibu. Okumanya life eno nungi nnyo singa oba ogitegedde. Mu nsi muno Nabi Muhammad waliwo hadithi yagamba nti arbaatu min al-anbiya'u, ensi eno nga bw'ogiraba, nga bwe kugambye ensi tekoma, life yesobola okukola ki? Esobola okukyuka. Arbaatu min al-anbiya'u, ensi erimu bannabbi bana, naye bano abana tebanaba kufa. Mwebali mu nsi muno, mwebali mu nsi muno. Yes, ithnanin, ababiri bali mu nsi muno, wa ithnanin, ababiri bali mu ggulu. Kati ngezaako okugumya omuntu ali mu nnaku, omuntu ali awo nga munakuwavu, omuntu ali awo nga yeekubagiza, omuntu ali awo aganze bannange kirabika life tesobola kukola ki? Tesobola kukyuka. Ofuna bulungi? Ensi eno erimu ebitonde bya Allah ebyewuunyisa, naye ng'ate ebitonde ebyo Allah abituusaako ekiyitibwa riziki yaabyo, Allah abituusaako ekyokulya kyabyo. Era mu bannabbi byenjogerako, abaana abalamu abatanaba kufa nga mwe bali mu nsi, njagala okubemu akafaananyi myaka emeka nga tonaba kulowooza gwampuliriza ti omunsi onoobeerawo, naye nga te mwe bali. Tulinamu nabbi wa Allah ayitibwa Elias. Oyo Elias omanyi Umar ibn Khattab yagamba, man yakra'u tarikhi, bw'oba oyagala okutegeera obulamu bw'ensi, ng'oyagala ensi ekunyumire, ng'oyagala omuntu abeere nga mukakkamu, omuntu abeere nga abeera n'essuubi, abantu basomese ku byafaayo, kubanga tewali kigenda kubaawo kitaaliwo, tewali kigenda kutuukako oba twali kigenda kubaako nga waliwo abantu abo kyabatuukako. Nabbi Elias mwali yali awangalirawo mu Damascus mu Syria, era yalina muganda we ayitibwa Eliyasiu, bali baluganda aba babiri. Kati okubanga Eliyasi, Allahu akbar, tusaba sebweno kamera Allah aziwangaze atekemu omukisa. Nsaba suhaba wange nga mukola ku kamera, bamuyita Robinson Kasozi, ali mu Japan. Be bamu abasajja abali mu Japan abakola emmotoka abazifulumya, ate nga be bamu emmotoka abazinyiga. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala kyonooba osobodde okubeera nga odduukirira King Smith masha Allah, onfuna bulungi, kyonooba osobodde obeere nga okiwaayo wallahi, kubanga okubanga bino be tubasomesa singa si bo temwanindabye, kubanga sahaba oyo mwesiga ate musajja mugabi, era nkimanyi nti kagundu kano akalaba era akawuliriza, naye nga ngezaako okugamba nti ensi erimu abantu ba Allah subhanahu wa ta'ala be yateekawo nga balina omutima omulungi, nga balina omutima omulungi. Era nsaba akatabi kano yenna abaakalabye insha Allah asale amagezi gonna abeere nga asobola okulaba King Smith eno insha Allah, agambe nti owaayi sahaba kiki ekyetaagisa. Abantu gye balinga edduniya bagyetamwa, abantu gye balinga edduniya bakkuta. Nabbi yagamba nti idha ra'aytum abdan, bw'olabanga omuddu yenna yu'ta zuhuda fi dduniya, ng'oli agamba nti owaaye sahaba nze edduniya nagivaako, nagikola ki? Yagamba nti faqtaribuhu minhu fa innahu yuraka alhikima, oyo mufule mukwano gwo. Waliyo omuntu nga atulaba nga sente zijjudde ku akawunti
nga talina gyaziteeka gye bali ng'oli alina ssente naye nga yeebuuza bani bentekeddwa okuyamba nga tabamanyi nakubamanya. So mbasaba insha Allah irimu gye mbawa singa tafaayo nga ye kubeera nga andeeta wano oba oli awo twalisobodde kubeera nga okola ki. So mbakubiriza insha Allah abantu gye bali baduwa Allah. So nkusaba life gy'olimu gwandaba essaawa zino mutakariba esobola okukyuka nga tuddayo ku nabbi wa Allah oli Elias mu Damascus mu Syria. Nabbi wa Allah ayitibwa Elias yali awangalirawo mu Damascus mu Syria okulaga nti gwandaba da al ayyam taf'alu man tasha nti wooli amaaso go bwe gakoma wallahi ensi siwekola ki ensi ya Allah nene erimu abantu Allah be yateekamu. Omuntu ng'asobola okulaba nti singa alaba kagundi kano agamba tuwaaye nti aha sohaba oyo asangibwawa. Eriyasi mwalimu abaali bamuwalana nawe andaba essaawa zino wooli waliwo akuwalana, waliwo akulaba obubi, waliwo atakwagaliza mulimu gw'okola, waliwo ayagala obeere ng'osobola okuvaawo yabeere ng'asobola okukola ki asobola okuddawo. Abantu we bali kati Eriyasi oyo bwe yali mu Damascus Allah yamugamba abeere ng'asobola okuva mu Damascus n'agenda mu mpuku ne yeekweka okumala emyaka 40 nga Eriyasi ali muki. Njagala nkulage nti bw'obanga omuntu we otegedde Katonda n'omwesiga ofuna bulungi kubanga fe olwaliro omuntu osobola okuneesiga nga udaba nenkola ki nenkuyiwa naye Katonda eyakutonda tasobola kukola ki. Eriyasi yamala mu mpuku okumala emyaka 40. Kyetwagaddemu kiki? Eriyasi ekyokulya yakifunanga atya? Katonda teyateekawo bantu baatwalanga byakulya mu mpuku kubanga singa omuntu Allah gwe yali ataddewo atwalire Eriyasi omuntu yali badde asobola okwewaana n'agamba nti bannange nyina omuntu gwe ndabirira ali mu mpuku wali eri. Eriyasi oba oli awo ne kabaka yaliwo ekiseera ekyo yali badde asobola omukwata n'amutta naye Allah yateekawo kinnamuŋŋoona kyekyatwalanga ebyokulya sheekhe mu mpuku. Saagala ogwemu ssuubi wooli essaawa zino life ekyuka ofuna bulungi. Wallahi Allah yakwatanga kinnamuŋŋoona kyekyatwalanga ebyokulya emisana n'akawungeezi n'ekiro. Yes, era kinnamuŋŋoona ekyo kyolaba kyayina omugaso gw'amaanyi nnyo ofuna bulungi nga kyatwalanga ebyokulya nga nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala abirisiivinga mu mpuku n'abeera nga alya n'okunywa nga akola ki nekikomawo kyo tekyayogera. Naye si omuntu wa leero asobola okuwa emitwalo nga 2 n'akwogerera n'akuwa emitwalo 3 n'akuwa ebigambo n'abeera nga yakugulidde oba mpala oba ki n'agamba oyo gwolaba oyo nze amukoze eki nze amwambaza oyo nze amugjeeyo oyo nze eyamusika oyo nze eyakola ki. So nkugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala akulaga life eno gye tulimu timulimu bannabbi ba Allah bana tebanaba kufa mwebali mbate katoyo Eriyasi mpaka ebbanga we lyaggwako erya 40 n'avaayo mu mpuku. Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba ebbanga likoze ekirikomyewo n'amugamba nti omusajja eyali akuwalana eyali akulya obubi kabaka yakola ki yafadda n'avaayo mu mpuku. Bwakomawo mu Damascus mu Syria era by that time newabeerawo era abantu abamuwalananga kati Eriyasi n'asaba Katonda. Allahu akbar. Gwandaba essaawa zino life esobola okukyuka. Eriyasi n'agamba Allah ayi Allah bw'obanga olina ekifo kyonna kyosobola okuntwalamu omuntu abantu bali e Masaka bawangalira eyo awangalira mu Butambala awangalira e Kampala tamanyi nawe wekola ki naye ng'omuntu ye akeera bukezi kubeeraawo tafaayo kutegeera Katonda. Eriyasi aba ali awo Katonda n'aleeta ensolo eyo nejja mu maaso ga nabbi wa Allah ayitibwa Eriyasi. Eriyasi n'alinnya ensolo yajja mu kifaananyi kya muliro ng'ensolo eyo myufu. Bw'amala okugirinya Eriyasi ensolo n'ebuuka mu bbanga Eriyasi n'abulira mu bbanga omwo mpaka na kaakati. Nze Sheikh Udaba
ngezaka insha Allah. Aha, exactly. Oyo nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala mwali mu nsi muno naye kyewuunyisa abeerawo. Weebuza abeerawo atya? Life yeetambula etya? Nabbi wa Allah omulala omulamu ali mu nsi muno atanaba kufa tulinamu ayitibwa Khidiri. Khidiri oyo yali nnyo ng'awangalira nnyo ku nnyanja. Naye kyenjagadde mu bannabbi abo, life yaabwe etambula etya n'okubawo kwabwe. Abantu abagenda mu hijja, nti omwaka gutuuse bagenda mu hijja, ng'abasinga bagenda okugenda. Eriyasi basiikanako ne Khidiri ne banywa ku mazzi ga Zamuzamu ago gonywa ssebo ge gababeezaawo. Ne banywa ku mazzi aga Zamuzamu ago ge gababeezaawo. Amazzi aga Zamuzamu galimu baraka, amazzi ga Zamuzamu galimu omukisa. Era Eriyasi nabbi wa Allah ne Khidiri masha Allah amazzi ago ge gababeezaawo hatta okutuusa ate n'omwaka ogujja ogunakola ki? Ogunajja. Kyekugamba nti Allah ayina abantu mu nsi muno life yo gwali endaba essaawa zino alhayatu mutakarriba, life esobola okukola ki? Okukyuka. Alhayatu kullaha almawakif, alhayatu kullaha almawakif. Maana almawakif, life eyina ebizibu bingi. Buli yenna waali essaawa zino kullu minna nala adunya mukhtalifa. Subhanallah. Buli omu waali watudde, buli omu wandaba essaawa zino ayina ebimusoomooza bingi. Buli omu ayina ensi wagirabamu. Nze budaba ensi wenjirabamu, ono si wagirabamu omulala. Onfuna bulungi? Naye nga all and all byonna okubeera nga osobola okubeera nga oli successful mu bulamu buno obw'ensi, bino ebigambo bye twogera bye bisobola okuzzaamu amaanyi. N'okuba nga osobola okufuna omuntu ayise mu life n'akunyumiza ebizibu omuntu by'alina, kubanga almashakil, ebizibu juz'i min alhaya, ebizibu paati ya bulamu. Ebizibu paati ya bulamu. Toyina woogenda kubyewala, oba oliriddawa oba oliriddawa. N'omwana omuto gw'obozadde ayina ebizibu bye. Ofuna bulungi? Kul malhala fiha almashakil. Subhanallah. Kul malhala fiha almashakil. Buli step omuntu gy'atuukamu ebeera n'ebizibu. N'omwana omuto abeera n'ebizibu nga ayavula, n'atuuka mu kutengerera n'agwa, ebyo bizibu bye. Allahu akbar. So kyenva kugamba nti edduniya eno yeetaagisa kusomesa omuntu agitegeere. Life olwaleero etawaanya abantu lwakubanga abantu ensi tebagitegeera. Amaanyi g'essaala. Exactly. Omanyi omu yagamba nti adduniya madarasa. Ensi eno gy'olaba gye tulimu, ensi ssomero. Yafuhamuha al insan, buli omu ensi agitegeereramu. Yafuhamuha al insan, buli omu ensi agiyigiramu. Walau bidunu rusum, nga tokutte school fees kusasula nsi. So adduniya madarasa, gwandaba essaawa zino ensi ssomero. Yafuhamuha al insan, buli omu ensi agitegeereramu, buli omu ensi agiyigiramu. Walau bidunu rusum, nga tokutte school fees kusasula nsi. Ensi yeesomeye kusomesa. Ensi kyova olaba gwandaba essaawa zino naye oba ng'olina degree PhD, ensi ndala. Ensi tefanagana na misomo gy'ova kusoma, tebakulimba. Ama fi madarasati, essomero nayo nsi ndala. Almadarasa, essomero, nata'allam, omuntu asooka kusoma. Oluvannyuma n'okubeera ng'omuntu amaze okusoma, thumma nakhtabiru minha, oluvannyuma abakusomesa ne bakuwa ebibuuzo n'ogezesebwa n'oyita oba n'ogwa. Amma fi duniya, kano kakulu nnyo. Ate ensi eno nga bw'ogiraba, nga buli omu bw'andaba, buli omu nga bw'agiraba, nakhtabiru,
ensi osooka kufuna bizibu. Ensi osooka kufuna bizibu, oba oli wa degree, oba oli wa certificate, oba oli wa PhD. Eduniya nakhtabiru, amanyi g'okusaba. So ensi osooka kugezesebwa, n'ofuna ebintu ebikusoomooza, n'ofuna mashakil, n'ofuna ebintu ebikukuba. Thumma bw'omala ensi okusomesa n'ofuna ebizibu nga bingi, thumma nata'allamu minha, awo n'olyoka otegeera ensi, n'olyoka otegeera ensi. Ensi okugitegeera osobola kufuna bizibu. Bw'oba tonaba kufuna bizibu tonaba kutegeera nsi. Ate ensi bw'obanga ebizibu gwe tonnabifuna, birinde mu maaso bijja. Naye kaifa nuwajjihu lmashakil, singa biba bikutomedde ogenda bivaamu otya? Kubanga every problem there is a solution. Kaifa nuwajjihu lmashakil, ebizibu bwe binaakujjira gwandaba essaawa zino ogenda kubivaamu otya? Abantu bangi beetuze, abantu bangi bakoze, abantu bafunye zi pressure, abantu bafunye sukaali, abantu bafunye endwadde ez'enjawulo. Naye ng'omuntu yeebuuza why, lwaki nze? Naye ng'ate ekizibu ekyolina tewali atakifunangako. Byaliwo okuva nedda nedda. Kyegambe nti fiha almalhala, buli step erimu ebizibu. Waliwo malhalatu shabab, waliwo step y'ebizibu ng'oli muvubuka. Step y'omuvubuka ebizibu birina okubaawo. Kati ebizibu ebyo byonna ebyo bikwetoolodde nga omuvubuka ogenda kubiwona otya? Kubanga obuvubuka buno Allah bw'abukuwa, ashababu kanzu min kunuzi dunya, obuvubuka kyekyobugagga, ekyobulamu bw'ensi eno Allah kye yawa omuntu. Kati olina okusala amagezi gwandaba, step ya shababu gy'olimu gwandaba, olina okusala amagezi gonna. Life y'obuvubuka osooka ogikolerere nga tonaba kuva mu step eyo ogende mu step endala. Kubanga eno step y'obuvubuka yekyasinze okuba ennungi ate ekyasinze okuba enzibu. Singa oba tofunye muntu kubuulira bigambo nga bino. Kyova Nabi Muhammad yagamba sallallahu alayhi wa sallama, man afna shababahu rahiyan, Allah subhanahu wa ta'ala, man afna omuntu bulwobera ng'oli muvubuka, lahiyan nga obuvubuka bwo oliwo okweyagala. Okweyagala si kibi, naye weyagadde otya? Okusanyuka si kibi, naye osanyusa otya? Rahiyan, waliwo Allah subhanahu wa ta'ala step y'obuvubuka. First of all, obuvubuka Allah mwaletera obulungi. Mwana mwalanga mulungi, ameze ebbeere lya ttutu, omwana omulenzi naye nga kyekyo, ofuna bulungi. Ka step eyo buli muntu yali agituuseemu. Kataba mu step bambi eyo egenda n'ebayitako n'alowooza nti agenda kukomawo mu step y'obuvubuka, so nga ate step y'obuvubuka agenda givaamu. Allahu akbar. Ka step y'obuvubuka rahiyan, togezaako kubeera nga ogezaako kubeera nga ogibuuka. Waliwo abantu Allah bawa ssente mu buvubuka, nga ssente azikuwadde naye nga omuntu alemeddwa okuteekawo ka investment konna. Obuvubuka yessaawa okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala n'omwana omuwala omuvubuka n'omwana omulenzi obuvubuka Allah bwakuwadde, bwekuba kuwasawasa, bwekuba kufumbirwa kola ki? Fumbirwa. Fumbirwa nga okyayina ebintu ebikubaganya abasajja. Fumbirwa ng'okyayina amahehe. Fumbirwa ng'olina amatwitwini. Fumbirwa nga alhamdulillah omusajja akyayina ebiyungo bya kutunulirako nga naawe ogamba nti alhamdulillah. Kubanga jjukira step eyo gy'okyalimu ebuvubuka togenda gibeera munebeera miki? Mutakariba ejja kukyuka. Bwe liba nga bbeere lyali lya ttutu ligenda kuvawo ligwe. Subhanallah. Bwe buba nga bulungi bwe bukwepansa bujja kutuuka ekiseera obulungi bukole ki? Bugwewo. Bangi abali abalungi betumanyi. Ofuna bulungi. Olwaleero
nina omuntu gwe mmanyi yali w'amannyo muno mugundi mu ggwanga naye siyinza muwatula linnya naye wallahi abamanyi ebyafaayo bye yali nalulungi mu kiseera ekyo naye olw'okubanga life ye yalinganga life ye agitambuliza olw'okubanga muki mulungi atuuse mu biseera eby'obukadde ng'alowooza nti life ekyalinga we yakola ki we yali tekyasoboka naye nga bakugamba oyo gw'olaba yatambulanga ensi n'agenda Japan n'agenda mu USA n'agenda mu nsi ez'enjawulo bw'andaba essaawa zino kola byonna by'okola naye manya life ejja kola ki ejja kukyuka either esobola okukyuka mu mbeera ennungi oba life esobola okukyuka mu mbeera embi so obuvubuka rahiyan Allah abukuwadde koleramu by'oteekeddwa okukola bwe kuba kuzimbazimba bwe kuba kula ploti bugule bwe kuba kuwasawasa bwe kuba kola buli kimu kyonna kikole mu myaka gy'obuvubuka n'agamba nti malhala shababu siteepu y'obuvubuka kasite neekuyitako siteepu y'obuvubuka bwe neekuyitako nga tolina kyokoleddemu ng'ate obuvubuka Allah bukuwadde nga siteepu y'obuvubuka Allah kugagawalizaamu siteepu y'obuvubuka Allah akuwadde byakuwadde wulira wagamba ti wakalla mashibahu lbaqiya waliwo emyaka gy'ogenda okutuuka mu bukadde okaabe tiwakozesa mu buvubuka bwo waliwo emyaka olwaleero abandi mulimu abantu be mumanyi n'osanga omusajja nga ali mu myaka 60 ali mu kutembeeya tubalaba n'osanga omusajja ali mu myaka 7 atunda mirawo n'osanga omusajja ali mu myaka 8 wallahi mu kibuga muno tubalaba nga wallahi ali mu kutunda bumasu ali mu kutunda ddagala simanyi litasimanyi biyenje sembera wano ofuna bulungi abantu mubalaba bannange bambi nze bwe mbaba tunuulidde waliwo step gye baabuuka nga step eyo bagiyitamu nga tebaafuna bantu babawa advice bambi nga nabo baali tebamanyi nti step eyo baligivaamu kati gwako afunye ka chance wano ku King Smith kozesa chance comes once yesaawa okubeera nga obuvubuka bwo step oleme kugivaamu oleme kwejjusa omanyi omu yagamba Allahu akbar yagamba nti laita shababu yauda yauman waliwo omuntu watuuka mu myaka egy'obukadde n'akaddiwa n'agamba ebigambo bino nti laita shababu yauda yauman singa obuvubuka bukomawo olunaku olwo olwo ng'oli mu myaka oli awo okaddiye nga waliwo ebintu by'owasipendingiramu obudde bwo nga tebikyakugasa sente zaaliwo ofuna bulungi wakwananga bukwanyi sente zaaliwo wagabanga bugabi sente zaaliwo tewaziteeka mu bintu biteekeddwa kubeera nga bisobola okubeera nga bikukulaakulanya ate sente zizokuba nga zaaliwo kano kakulu nnyo naye nga tewafuna abantu boosika gundi ku mikono awo wakulu nnyo tusike ku bantu gwandaba ali e Japan yenna yes kambakoole gwali mu USA ng'ondaba gwali mu mawanga ag'enjawulo andaba essaawa zino bw'obanga olina omuntu wo nga ali muno mu Uganda bwe tuwangaalira olw'okuba nti alhayatu mutakariba life ekola ki life ekyuka gezaako okusika ku muntu oyo tomanya bigenda kudda mu maaso awo abantu tebasiima n'olwekyo abantu abatasiima tukkirize mubeere n'omutima ogusiima yensonga lwaki nti abantu abamu nga tosiimye naye nga omunna alina kyakkoledde Allah atuuka ebintu byo n'abikyankalanya lwa butasiima kubanga buli wosiima omuntu alina akusise ku mukono Allah subhanahu wa ta'ala nawe ateekamu baraka mu bintu byo so tusiime ngezaako kugamba ndaba essaawa zino alhayatu mutakariba life ekyuka emyaka gy'obukadde step y'obukadde gyeri naye obukadde bwo Allah bw'anaaba abuleese ogenda kubukolera otya yatuuka n'agamba nti
singa kyali kisoboka nga obuvubuka basobola okubugula nalibuguze. Abantu bemulaba abakadde essaawa zino bemulaba golaba nga ameze envi essaawa zino ng'omulaba wallahi alina ebintu byeyejjusa mu myaka gy'obuvubuka ng'oluusi obuvubuka teyafuna muntu oba oli awo baamubuuliriranga naye ng'amalala gaalingawo. Abaana batuvemu amalala nga boolaba Allah wazibye obudde Allah n'abukeesa. Buli Allah wazibye obudde n'abukeesa waliwo ebikyuka. Law kaana nahalan aw laylan salmadan, singa obudde bwali bwa misana bwokka oba budde nga bwa kiro bwokka ng'oyo Katonda yatutonda takyusa budde, twali etamiddwa ensi. Olaba covid baatusibako baatusiba mu covid wallahi ne bateekawo n'etteeka ne bagamba nti essaawa bweziti kafyu. Abantu ne babeera mu mayumba wallahi ne bakuteekako essaawa kubeera waka. Saawa zigenda okukwera essaawa emu teri muntu n'omu addamu kutambula. Abantu beetamwa waka. Katulaba just covid yajja n'abuna ensi yonna nga twali nnyonyi ebuuka. Buli omu akimanya ekyaliwo ebiseera ebyo. So bwe kiba nga ekyo kyaliwo gwandaba essaawa zino kisoboka. Embeera gy'olimu esobola okukyuka. Eneekyuka etya? Tusabe nnyo Mukama Katonda obulamu bwe tulimu. Yagamba wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu akbar, yagamba nti inna fi khalqi samawati, mazima Katonda okukola eggulu eryo, wal ardi, nene ensi gy'olaba kwe tuwangaalira, wa ikhtilaafi llayli, okubeera nga Allah agenda ajjawo obudde obw'ekiro n'aleeta emisana n'aleeta ekiro. Yagamba nti wa tilka al ayyam nudawiruha baina nnaasi, zino ennaku ze mulaba ezijja zitambula Mande, olwokubiri, olwokusatu, olwokuna, olwokutaano, ezo ennaku zitambulira mu ffe mu bantu. Allah mwakyusiza life y'abantu. Omuntu okusaba yagamba nti likulli shay'in jara'u, buli kintu kyonna kibako ekinyiriza, naye aljalahu alqulubu, ekisobola okutebenkeza emitima gyaffe, ekisobola okunyiriza omutima gwaffe, addu'a, kusaba. Okusaba kuno buli omu ayina ekizibu kye kyaba yagala okusaba eri Mukama Katonda, kubanga addu'a, okusaba sirahul mu'minun, okusaba ke kasaale k'omunafu, ye mmundu y'omunafu. Essaala gwayeetaaga bye yeetaaga mu bulamu buno obw'ensi. Mukama Katonda yagamba iduuni astajibu lakum, abange nze Allah munsabe. Allah wamukole ki? Ngenda baanukula. Naye oluusi abantu tetumanyi mitendera Katonda bamusaba batya. Nga sinnatuuka eyo mu Katonda bamusaba batya. Obulungi bw'okusaba yagamba nti addu'a, okusaba kuno dafa albara kabula nuzuruha, okusaba kujjawo ekizibu. Ekigambo balaayi kasita okiwuliranga, balaayi, omuntu agamba nti saba Katonda kuba ebalaayi, duka misinde. Kasita kitegeeza nti addu'a, okusaba dafa, kwegamba okusaba kusindika ebbalaayi eryalizze nga ligenda kutuukako, kabula nuzuruha, ng'ekizibu ekyo tekirina kutuukako. Sente edduwa, okusaba kw'amaanyi nnyo. Lwaki? Nti buli lw'osaba waliwo ekintu ekyalibadde kijja okugwira ng'obadde tokimanyi, ng'obadde tokyetegekedde. Onfuna bulungi? N'ogamba nkoze ntya? N'ogamba nkivuddemu ntya? Onfuna bulungi? Lumu Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abandaba, Prophet Muhammadi, waliwo abasajja baali bamuwalana Nabi Muhammadi nga bagamba atuleetera omutwe gwa Prophet Muhammadi, tugenda muwa eŋŋamiya 10.
bw'abanga nabbi bamuwalanako nga nabbi bamuyiggako nga nabbi baatuka omunoonya wawaali nga bamwetaaga, what about you? Ate gwe ndaba essaawa zino atalina kyoli. Olw'amaanyi g'essaala, olw'amaanyi g'edduwa, ekiseera kituuka Nabbi Muhammad ng'ali mu nnyumba ne Aliyi, Allah n'asindika Jibriilu oba n'asindika Gabudyeri n'amugamba wange ya Rasulullah. Nabbi n'abeera nga bamusindikira essaala, nabbi n'asoma essula namba mu Qur'ani, inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ila al-adhqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghashaynahum fahum la yabsurun. Abasajja baatuuka ewa Nabbi Muhammadi ne batuuka ku mulyango gwe ne betoola ennyumba, wallahi nga bazze baagala kumutta, naye olw'edduwa subhanallah nabbi gye yasoma, olwa aya nabbi eyakka, olw'amaanyi g'essaala, abasajja bonna bali baagala okuyigira mu nnyumba bagamba nedda, tetuyingira mu nnyumba ya Nabbi Muhammadi, nabbi tumulinda afulume wano ebweru wetugenda omuttira. Abasajja bonna bali bazze okutta Nabbi Muhammadi, Allah n'abeebasa otulo. Gwandaba essaawa zino ne babongoota bangi olwaleero abakuwalana, bangi olwaleero abaagala obeere ng'ogwa, bangi olwaleero abakutega mu makubo bakutte, bangi olwaleero abagezaako okubeera nga bakujja waggulu gy'oyo obeere ng'odda wansi. Essaala y'amaanyi eyo, swati Yasin erina amaanyi. Nabbi yasoma inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ila al-adhqan fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghashaynahum fahum la yabsurun. Nabbi n'akwata Aliyi n'amuleka mu buliri budde bwa kiro, kubanga abantu bagenda okukola ebikyamu budde bwa kiro. Nabbi n'afuluma ebweru, nabbi agenda okufuluma ebweru, abasajja bali baagala okumutta olw'essaala nabbi gye yasomye, wallahi bonna ne beebaka otulo. Nabbi n'akwata enfuufu n'agenda nga bonna bayira enfuufu mu mutwe. Nabbi Muhammad n'abayitako n'agenda. Gwandaba essaawa zino omulabewo kisoboka. Abantu tulina emisango egy'enjawulo. Omuntu n'abeera nga bamutaddeko omusango nga mutuufu oli innocent. Omuntu n'abeera nga akwesibyeko n'agamba nti gwe gundi ye ggwe. Abantu bali mu makomera naye nga mutuufu abantu abasinga bali innocent. Abantu bangi babasibye naye nga tebafunanga na time kubeera nga basobola okugendako mu kkooti. Abantu bali mu makomera nga mu butuufu efayiro ye temanyi waweeri. Abantu bangi tebafunanga na time kugendako kubeera nga wamulamuzi abeere nga asobola okubasalira. So ngezaako kugamba nti insha Allah essaala. Olaba nabbi wa Allah ayitibwa Nabbi Yusuf. Bw'abanga omuntu nga baamusira mu kkomera nga temunaba kufuna bwenkanya butuufu, nga n'omuntu oyo fayiro simanyi zibula bamanyi ozikweka, waliwo edduwa essaala ey'amaanyi ennyo mu surati Yusuf. Mufuna bulungi essaala weeri. Naam. Essaala zino omuntu basobola kufuna atya omuyambako okugero zimutegeeza? Masha Allah. N'ekyokubiri. Naam. Omuntu bw'aba asaba swalaati abantu bagamba nyo kugamba ali hamudu bismillah. Naam. Ezo zinanya zikola. Naam. Allah. Omanyi mulimu ezizitowa. Gwe zogenda okusaba tenze udabasi zengenda okukola ki? Kati nze ondaba essaawa zino likulli buli kizibu kyonna ekiri mu nsi kiriko edduwa yaakyo. Nkiddamu, buli problemu yonna omuntu gy'afuna n'egyotanaba kufuna naye ng'ejja nga Katonda yagiteekateeka togimanyi, essaala weeri. Essaala weeri. Nga bonoogamba nti alhamdulillah nti katugeze obwavu bukuyitiriddeko, oleewo omuntu akuwalana, omuntu akulemesezza emirimu gyo, omuntu ali awo kwegamba akwesibyeko, edduwa ya njawulo. Ofuna bulungi. So kye tugamba nti insha Allah nga bw'obuuza ekibuuzo nti essaala weeziri buli muntu ziba mitenja n'ekizibu kikyolina. Buli kizibu kirinako edduwa yaakyo. Waliwo ekizibu ng'omuntu
oli ajja okumuwambako ettaka nga mu butuufu ettaka ayagala okuliwamba wallahi talina kwadde akakwati. Onfuna bulungi? Abaana bawangaliddewo myaka n'amyaka wemukulidde bajja olyajja nti muveewo esalawo eri ayagala obufumbo buganya okutereera. Allah akuwa omusajja agenda okuwa mawadda, agenda okuwa laavu nga laavu si ya kifere, omukyala agenda okuwa laavu nga si ya kifere, esala nayo weeri yanjawulo. Kati ebintu buli kizibu kyonna kiriko edduwa yaakyo. So nkusaba insha Allah tulaba essaawa zino nti alhayatu mutakarriba, obulamu bukyuka. Addua daliiru kamu akabonero akalaga omuntu nti atawakkadde eri Mukama Katonda, kubanga omuntu buli lwasaba Allah subhanahu wa ta'ala amanya nti omuddu wange ono antegedde, era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga asobola okubeera nga omuntu oyo aba asabye Allah amwanukula. Naam. 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 Naam Sheikh. Naam. Allahumma nas'aluka ya Allah tusaba mwenna abandaba saba Allah subhanahu wa ta'ala buli kyokola Allah atekemu omukisa, kubanga buli kyokola nga Allah kitaddemu omukisa byonna bigenda kutambula bulungi. Ekintu kyonna ekitalimu baraka, ekitalimu mukisa, newonookola otya mu bulamu n'obwensi life tegenda kutereera. Nedduwa gye mbawa nsaba Allah buli kyokola Allah kitekemu omukisa. Allah bawa abantu ab'omukisa, Allah bawa abakyala ab'omukisa, Allah bawa abaami nga ba mukisa. Ebyo bintu kasita bitereera ng'obufumbo bwa mukisa n'emirimu nga gya mikisa, marakatu duniya ma fiha, life yensi egenda kubeera nga ekutambulira bulungi. Bw'olabanga wafumbirwa, bw'olabanga wawasa, naye ng'olaba waliwo life tekyukangako ku mwenna, wate okubanga there is something wrong, wate okubanga waliwo ekizibu, teekawo question mark. Obuzibu tetumanyi kwetunulamu, lwaki embeera eganya okukola ki okukyuka insha Allah, naye nga all and all tusobola okwekolako sacrifice singa embeera ebeeganye n'obeera nga osobola okukola omutango, Allah n'abeera nga asobola okubeera nga akusonyiwa embeera n'eddamu. Oba muyinza okuba nga mulina ekikolimo, ng'ekikolimo kyaviira ddala okuva ku bajjajja ne bajjajja, naye nga bajjajja abo balina endagaano ze baakola, gwe omwana andaba oba omuzzukulu andaba nga gwe towaziriimu. Kati jjukira nga mmaliriza, ekikolimo kigoberera, omusaayi gugoberera, ne kijja ne kikukwata, ne kikwata n'abaana bo n'abazzukulu mpaka famire. Bwetyo ebintu ebitambula mu bulamu bw'ensi naye bigenda okumalawo ebyo insha Allah. Abaneetaaze essimu yange nja kuba nga ngikuwa insha Allah Sheikh Udaba 0702 97 18 47 0702 97 18 47. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize tulemu Allah mwekyayagala insha Allah.